Olwaleero akasozi Lubaga kabuguumiridde ng'essaza ekkulu erya Kampala lijaguza emyaka 10 egya Lutikko ye Lubaga. Enkuyanja y'abakkiriza okuva mu ssaza lino n'ebunaayira beeyiye kasozi kano okwetaba ku mukolo guno nga n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni talutumidde mwana. Abakungu abalala mu gavumenti nga bakulembeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ko n'abakungu okuva mu gavumenti y'e Mengo abakulembeddwa Katikkiro Peter Mayiga nabo babaddewo. Ebijaguzo bino bisitudde n'ab'enzikiriza endala okubadde Ssaabalabirizi w'Eklezia ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ko n'akiikiridde Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Ahmed Sirwadda. Nga tannatandika kuyimba mmisa, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere asoose kwaniriza mukulembeze wa ggwanga era n'amubuulira ebimu ku bizibu ebisoomooza Eklezia omuli n'ekibbattaka. There are those land grabbers who don't fear to touch the wealth of God. This challenge affects not only church land, but also property belonging to other institutions and private citizens. Ono aliko n'obubaka bwafuye bannabyabufuzi ng'eggwanga lyolekera akalulu ka bonna aka 2026. Peace is not merely the absence of conflict. It is the fruit of justice, truth, and mutual respect. We appeal to all leaders, political, religious, and community, to guide the nation with wisdom and humility. Let every Ugandan feel valued and heard, and let no one be left behind. Oluvannyuma alikettu lyawadde President Museveni olw'okuba omukulembeze w'eggwanga abadde n'emirimu emirala emitongole gy'agendako. Ssaabasumba amuwadde omukisa okwogerako eri abakkiriza. Ng'ajuliza ebyawandiikibwa, Museveni asabye abakkiriza okubeera abakozi basobole okwegobako obwavu. For me, I prefer the parable of the talents. Those who are given talents and multiplied them were praised by their master. Those who did not do so were blamed. So you, the Christians, you must work. And even St. Paul said, those who don't work should not eat. So therefore, you, the Christians, you should be the examples. Another portion of the Bible says, let your light so shine before men that they see your good deeds and praise your Father who is in heaven. Ng'amaze okwogerako eri abakkiriza, Museveni ayingidde Eklezia n'awaayo ekirabo ky'olwo ne yeeyongerayo. Oluvannyuma bannaddiini basimba ennyiriri y'okutandika mmisa mu butongole era nga Ssaabasumba Ssemwogerere yagikulembeddemu. Bangi abayanira Omukama bamuguseeko mu kiggwa kino era abantu bangi bavuunuse embeera ez'enjawulo wano mu Lutikko era bangi bafuniddewo essanyu naddala amasaakalamento ag'enjawulo nga batisimu, konfirmansio, matirimunyo. Mu bubaka bwatisse Katikkiro Peter Mayiga, empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atenderezza emirimu egikoleddwa Eklezia okutumbula ebyenjigiriza, ebyobulamu n'embeera z'abantu. Omulimu guno tegutuukikako awatali bukulembeze bulungi n'okwewaayo kw'abakristu. N'olwekyo twebaza n'okukubiriza abakristu okwongera okuwagira enteekateeka zino n'endala ezibangibwawo olw'okutumbula obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Bino asiimye Eklezia okukozesa eddoboozi eryomwanguka okulwanirira eddembe ly'obuntu n'okwogera ku mbeera ezinyigiriza abantu awatali kwetiririra. Ebiseera bingi tulidde Eklezia ng'evumirira embeera ezinyigiriza abantu omuli okusosolwa olw'eddiini, eggwanga n'endowooza zaabwe mu byobufuzi. Obuvumu buno obw'okwogera amazima, okulwanirira eddembe, okwegatta n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, tusaba Eklezia ebwongere mu maaso. Ku mukolo gwe gumu era kwe kubadde ebijaguzo by'emyaka 59 bwe kyanga essaza ekkulu erya Kampala litandika mu mwaka gwa 1966.